mu mawulire agakagwawo breaking news ba foot soldiers ab'ekibiina ekya National Unity Platform abaali bawambibwa we twogerera nga abamu bazuuliddwa nga ku bano kuliko amanyiddwa nga Nsambu Douglas ono nga yali yawambibwa ngena kusomeza 28 mwezi gwa kusatu yabamujja mu kibuga ky'e Masaka ono bamuzudde. Twine Elson ono nga yali muyizi ku Makerere University nga naye yawambibwa era yabuzibwawo ngena kusomezi 8 ono ye gwali mwezi gwa mukaaga. Oli bamubuzaawo nga 28 ogwokusatu ono bamubuzaawo nga 8 ogw'omukaaga omwaka 2025. kakati we twogerera bonna babadde nga bamiisinga wabula olunaku olwajjo David Lewis Rubongoya ono nga Secretary General w'ekibiina kya National Unity Platform yavuddeyo n'akakasa nti abamu ku bano tubazudde era nga bano baasuuliddwa oba basangiddwa ku poliisi y'Entebbe era nga kigambibwa nti eno babadde bamazeeyo bbanga eriweza wiiki era we bayogeddeko nabo ne babategeeza nti baali bakuumirwa mu kifo ekimanyiddwa nga ekya CMI Chieftaincy of Military Intelligence. Ekitongole kino kivunaanyizibwa ku nsonga z'obukessi mu ggwanga erya Uganda. Kakati ate okusinziira ku David Lewis Rubongoya kyazuuliddwa nga bano ababiri okuli Nsambu Douglas gwe bawambira e Masaka nga 28 ogwokusatu, okuli ne Twine Elson ono nga muyizi ku Makerere University ono naye baali bamubuzaawo mu gw'omukaaga nga 8 kakati babasanzeeyo era nga kigambibwa nti ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'omusanvu guno gwennyini gwe tulimu olwaleero ziri 21 wenkoledde akatambi kano kati nga 13 okusinziira ku David Lewis Rubongoya nti bano lwe baali babasuula eyo babasuula ku poliisi ey'Entebbe ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi guno gwennyini ogw'omusanvu gwampuliriza oluvannyuma lw'okubeera nti baali babuzeewo era nga babuziddwawo okumalira ddala ennaku eziwerera ddala nga bw'ogenda okuwulira mu kiwandiiko kyengenda okuba nga nkutegeeza oba kyengenda okuba nga nkusomera. Kakati gwatanaba okuba nga osubscribinga nyongera okukujjukiza nti kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification kakuyamba okubeera omu ku abo abasooka okumanya buli tuba tutaddeyo ate ne tuba nga tutambula ffenna gwampuliriza gwamaze okuba nga osubscribinga nyongera okutegeeza nti genda mu comment section teekamu obubaka bwo tubeere nga ate tubusoma mpola mpola. Neebaza mwenna abajja ne mugoberera emikutu gino ate ne muteekako obubaka bwammwe ku nsonga nga zino ze tuba tubaleetedde. Kakati njagala kuwa emboozi nga David Lewis Rubongoya bwe yaginyumizza okusinziira ku mikutu gye wabula nga sinaba kubanga nkuwa emboozi eyo njagala nsooke nkutegeeze nti bano abavubuka baali bawambibwa omu nkugambye bamuwamba gwa kusatu omulala bamuwamba gwa mukaaga. Kakati ono ne details ze weeziri ono ye yali muyizi oba akyali muyizi ku Makerere University era nga ne mu system ya university amanyiddwa kyokka baali bamuwamba era nga ne university yennyini yavaayo neetegeeza neefulumya ekiwandiiko ekigamba nti notice of a missing student. Ng'ennaku z'omwezi lwe bafulumya ekiwandiiko kino bagamba bwe bati we urgently seek your assistance in location one of our students Twine Elson who has been missing since June 8th 2025. Twine Elson is a third-year student offering a Bachelor of Agriculture and Rural Innovation at the School of Agricultural Science and he serves as the 89th Guild Tribunal representative. Kakati ono yalina mukulembeze ku Makerere University era nga university yavaayo ne yeekubira omulanga university y'e Makerere nga bagamba bannange omuyizi ono ali mu mwaka gwe gwa kusatu akola degree ye emanyiddwa nga Bachelor of Agriculture and Rural Innovation era nga asomera ku School of Agricultural Science. Tetumanyi wa gyali okuva ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omukaaga yabuzibwawo paka n'olwaleero tetumanyi na bimukwatako. Kakati awo ne David Lewis Rubongoya bwe yasinzidde n'agenda maaso n'okuba nga ategeeza eggwanga ku kiwandiiko kino nga bwe njagala okubeera nga ate nkikuyitirayitiramu. Bw'ati bwe yagenze ku mikutu gye egya social media platforms egy'enjawulo n'ategeeza eggwanga bw'ati omuli omukutu ogwa Facebook n'omukutu ogwa Twitter oba X n'emikutu emirala gyonna David Lewis Rubongoya yataddeyo obubaka ku bano abaali babuziddwa. Awulira bwe yagambye our comrade Nsubuga Douglas was abducted from Masaka on 28th March. Nti omu ku bannaffe ku balwanyi bannaffe amanyiddwa nga Nsubuga Douglas yabuzibwawo era bamuwambira mu kibuga Masaka ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwokusatu. Twine Elson, a student of Makerere, was abducted on 8th June. Both of them have been missing since. Nti ate ye Twine Elson omuyizi ku Makerere University yawambibwa nga 8 omwezi ogw'omukaaga wabula bonna babadde bamiisinga okuviira ddala date sezo nga bwenzi kusomedde. Mu kiwandiiko n'agenda maaso ng'agamba today our human rights team checked on them after getting information that they are being held at Entebbe Police
for a week now. Nti olunaku olwaleero njogera ku lunaku olwajjo kubanga lwe yafulumiza ekiwandiiko kino. Nti olunaku olwaleero tiimu yaffe evunaanyizibwa kulwanirira eddembe ly'obuntu egenze n'ebakyekingako oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti bano bali ku poliisi y'Entebbe gye bakuumibwa. They say nti bo bagamba we bayogeddeko nabo they were being held at CMI nti babadde babakuumira ku kitongole kya CMI where they were subject to incredible torture before being dumped at Entebbe Police on 13th July. Bwe bayogeddeko n'abaana ababiri babategeezezza nti babadde baatuwamba era nga baatuteeka ku kitongole kya CMI. Wabula eyo babadde batutulugunya, babadde batukolako tocha eya buli kika, bano no babategeeza. Oluvannyuma lw'okututulugunya n'okutukolako tocha eya buli kika, baatukwata ne batusuula ku poliisi y'Entebbe ennaku z'omwezi nga 13 omwezi guno gwennyini ogw'omusanvu. They haven't been told of the specific charges, although they suspect they will be charged with the social media related charges. Nti tebabadde tebannababuulira musango gubavunaanibwa. Wabula bo bagamba nti bateeberezebwa okubeera nti balabika baagala kubavunaana misango egyekuusa kubikwata ku bya social media oba ebyemitimbagano. The regime has instrumentalized the court, which never grants bail to the political prisoners. They say they were being held with other NUP supporters who they left there, being subjected to so much torture. David Lusubongo yanga agamba nti government y'eggwanga erya Uganda eddidde amakooti n'ebanga egafudde ekyokulwanyisa kyabwe nti era kooti zino teziwa ba political prisoners kweyimirirwa kubeera nga bawoza bava bweru. Era n'agattako ng'agamba nti bano ababiri abawambibwa nga bwe mbakugambye okuli Twine Elson ne Nsambu Douglas babategeezezza nti gye tubadde ku CMI gye tubadde baatusibira tubaddeyo n'abaana abalala bangi ng'abaana bano bakibiina kya NUP wabula bo baasigaddeyo era bakyagenda maaso n'okufeesinga okutulugunyizibwa okwa buli kika. Nawunzika ng'agamba the blatant abuse of the law must concern every citizen of good conscience. Nti okunyigiriza eddembe ly'obuntu kuno oba okunyigiriza abantu oba okutyobola eddembe ly'obuntu kuno wandibadde buli munnayuganda yenna kumukwatako okusinziira ku David Lewis Rubongo bw'atyo bwe yategeezezza ng'ayita ku mikutu gye emitimbagano. Kakati gwampuliriza ku mukutu gwa Redison TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira tannaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula ffena ebigambo ebyo byabadde bya David Lewis Rubongo bwe yabadde ategeeza eggwanga ku biki ebigenda mu maaso ku bannakibiina ekya National Unity Platform abaawambiwa kanzije ate mbere nga nkutusako amawulire amalala. Obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.